nga bwe nabagambye olunaku lw'eggulo twatandise kaweefube okulaba nga tunoonya abasuubuzi ab'enjawulo abadde bakolera mu kibuga Kampala ekiggale ng'olunaku lwa leero ziweze ennaku 3 ng'ekibuga kino kiggaddwa. Si lwa kwagala nti ekibuga kyaggaddwa wabula abantu tebakyalina ngeri gye batuuka mu kibuga kino era nga aba bizinensi zaabwe baziggadde olw'okuba nti tebalina bantu be bagenda kuguza nga n'engeri yokka ey'okutuuka mu kibuga yennyini abamu ekyabalemeseza kuba abamu kubakolera mu Kampala tebalina mmotoka zaabwe ng'ate olunaku lwa leero oba ensangi zino y'engeri yokka gy'osobola otuukamu mu kibuga Kampala. Mpoziko n'omukulu enteekateeka endala gye yali ayogeddeko mpozi yali yakuvuga bugaali ate ng'abantu abamu baviira ddala wala. Ensonga eyo oba olaba nga tesobola kubanga nnyangu nnyo kuba okusota tulina obusozi bungi nnyo mu Kampala kulinnya akasozi ng'oli kagaali era kiba tekikoze nnyo makulu. Naye mu kaweefube waffe ono tugudde neera ku mukyalo omulala. Omukyalo ono akoledde mu paaka ebbanga ddene nnyo era nga abadde akolera mu paaka naye nga right now ali mu paaka empya ng'era mwawangaalira mwakolera emirimu gye. Tugenda kumusaba yeeyanjula eri abalabi baffe atubulire n'emirimu ki gy'atambuliza mu paaka muneeno kuba paaka right now bwegituukamu nkalu. Yes, muneegateeko twaniriza omukyalo ono atubulire ku mannya ge. Anyawo nsanyusa okulaba. Kale ssebo, nange nsanyusa okulaba ssebo. Amannya go maama? Amannya gange nze Namuli Irene. Yes ssebo. Okusinziira ku bitono bye tumanyiiko tumanyi nti okolera mu paaka empya naye okola mirimu ki mu paaka? Mu paaka omwo nduddemu ebbanga ddene. Nkola emirimu ng'okutunda amata, emigaati, kale ebintu ebisobola okwonooneka ebintu bwe bityo. Obutunda, ebintu by'entunda, apple, yes ssebo. Basically odiringira mu byakulya. Yes, naye werukeeredde olunaku lwa leero nga ziweze ennaku 3 nga toggulawo dduuka lyo wembeera sirimbye era ennaku zino zonna kuba Kampala kati eringa eri ku lockdown wadde nga tekiri official nti baggadde Kampala naye bw'ogiyitamu olunaku lwa leero ogenda ssanga nga buli wamu waggale. Embeera eno ekuyisizza etya nga ggwe omuntu? Embeera eno tempisiza bulungi n'akamu kubanga kati nze sikyasobola kutambula kujja mu kibuga kukola. Baatugambye okulinnya emmotoka naye ng'emmotoka eyo ogipangisizza otya. Jjukira mulina okubeeramu abantu abatasukka 3 ne ssente zennyini tozisobola okusinziira ku nnyingiza yaffe ng'abantu ba wansi. Tosobola kusasula mmotoka eyo. N'ekirala bw'ogenda mu kibuga kubanga nze luli natambuza ebigere n'engendayo. Ne bw'otambula n'otuukayo tewali bantu b'ogenda kuguza kubanga takisi tezikyaliwo, abantu tebakyajja okuva mu byalo, abantu bonna baba basibye. Bodaboda tezikyakola, tunaaguza baani? Kati embeera eyo empisizza bubi kubanga n'ebintu byange ennaku zino ze tumaze nga tetukola. Nali nasuubula amata, nasuubula emigaati, mulimu ebyokulya obutunda, kati simanyi bwe biri ssaawa zino. Mbeera mu bufunze tempisizza bulungi n'akatono. Yes, mukyala Irene. Embeera eno yes tekuyisizza bulungi naye wandyagadde singa obadde osobola okukyusaamu kiki wandikoze okulaba nga embeera eno kuba ekintu kino kyakoleddwa tugezeeko okwetangira ekirwadde kino ekya ssenyiga omukambwe wa COVID-19. So singa obadde ofunye omukisa ne bagamba nti kati gwe bw'obeera osooterezaamu olina engeri gy'osobola okuba nga okola ng'ate n'abantu obakuumye nga tebafunye bulwadde buno. Kyennyinza okugamba nga nze twandibadde abantu kati nga gavumenti yaffe kale yatuyamba ne tusobola okumanya obulwadde, batuyambyeko okubwewala, naye nze kyeŋŋamba bandibadde batuyambako abantu ne tugula ne tufuna obuntu bw'okussa ku nnyindo obukebera obutuufu kubanga ssaawa zino abantu bagula obuntu bwe babusanze baabukutteko tomanyi oba bulimu kati obulwadde nabwo. Obuntu obutuufu nga baabukebedde ne twebika ku nnyindo ne tubika engalo ne tusobola
kwakalabya emirimu gyaffe n'abantu ne babakkiriza okuddamu okuva mu kyalo okujja eno mu kibuga kubanga abamu abasuubuzi bava mu byalo kati tebakyasobola kujja. Tuufu ebintu byose birungi n'akatono. Mukyala Irene, otugambye bizinensi eno gimazeemu ebbanga ddene era nga nsuubira nti ebadde ekuyimirizaawo ebbanga lino lyonna. So kati bwe bubeera nga olunaku lwa leero ziri ennaku 3 nga bizinensi yo nzigale, gwe ng'omuntu okoseddwa otya? Nandyagadde ombulire embeera gy'oyiseemu ennaku zino 3 nga bizinensi nzigale. Nkosebwa gye nkosebwamu kati nga bw'omanyi ennaku zino abakyala ffe tuweerera abaana, ffe twerabirira. Bizinensi ssaawa zino nzigale, ssente tuzeewola mu looni, oyina okusasulayo gye wajja ssente, oyina okuliisa abaana kubanga kati ennaku zino tukola mmere ya leero, oyina okuliisa abaana. Kwegamba embeera eno tempisiza bulungi, embeera yo tempisiza bulungi n'akamu kubanga mba nnyina okulabirira abaana newankubadde essaawa zino abaana kati tebakyasoma baba bawummuzaamu naye abaana balina okulya. Ebintu byalinnye kati akawunga ssaawa zino ka bbeeyi. Kwegamba ogenda n'olaba embeera engeri gye tutwalamu ennaku zino nga si nnungi n'akamu. Luli mbadde nsobola okukola ne ndeetera abaana ne mmanya nti kati nze maama nze taata, abaana ne mbagulira ebyokulya ne ngula sukaali, kati tekikyasoboka. Ssaawa zino omwana osobola n'omugamba kati kyayita bula ejjiiko emu n'obutanywera ddala. Ng'ate luli si bwe kibadde. Simanyi bwe tugenda kikola kuba abaana balwala beetaaga okujjanjaba. Okumanya ekirwadde kino kyatutiisizza. Kati omwana ne bw'alwalamu ssenyiga otiirawo n'ogamba tebagamba nti oba coronavirus ate ng'oluusi si yeye. N'ofaayo n'ogula eddagala n'ojja naye kati tugenda ddiguza ki ssaawa zino? Simanyi nakumanya kuba ebintu kati byakalubye nnyo okusinga luli bwe bibadde newankubadde luli embeera era tebadde nnungi naye ng'era tufunayo akatonotono ne tusobola okulabirira famire zaffe. Ekitakyasoboka kati tubeera mu mayumba n'obeera mu kutya ne muntu muno n'omusanga n'omutya. Kwegamba embeera kati mbi nnyo nnyo okusinga luli. Gavumenti yandibadde etuyamba naye embeera mbi. Madam Irene, okusinziira ku kikula ky'omulimu gwo otugambye nti ssente okola za mmere ya leero batokoze tolya. So ate ennaku zino 3 z'omaze nga tokola zikuyisizza zitya? Ng'ate okusinziira singa ziba nga zeeyongeddeyo kuba wakyaliwo okusuubira abantu bakyateebereza nti ziyinza okweyongerako okuva ku 14 ze baatugambye olw'embeera abalwadde bagenda beeyongera buli lunaku olukya nga tetumanyi olw'obunaakeerera olw'enkya bayinza bba bameka era omukulembeze kiyinza omukaka okujja n'ayongera okuwa ebiragiro ebikakali ate. So embeera eno gw'olaba nga singa egenda maaso bw'eti onoosobola ogiyitamu ogenda beerawo otya? Nandyagadde otubuuliremu ku bulamu bwo essaawa zino bwe buyimiridde ne bw'obusuubira bwe bugenda obeera mu maaso singa embeera eno egenda mu maaso ng'eri bw'eti. Ssebo, nze simanyi nakumanya mbeera eno bwe tugenda gikola kubanga emirimu gye tukola emirimu gyange ssente ze nfunako si zennyingi eziri awo. Kati emigaati nga bw'ogimanyi oyinza okusuubula omugaati ng'ogwo ng'ogufunako nnusu 2 n'osuubula keeki ng'ezo bakulekeddemu keeki emu 2 ng'era olaba kale tewaliwo magoba mangi g'ofuna ku mulimu ogwo. Naye ng'era tubadde tukikwasaganya mpola mpola ne tubeerawo. Kati amata olaba era tekuli ssente. Naye kati bannaye simanyi nakumanya kubanga nagenze kwegembera kati eyongedde okukaluba okusinga luli. Kati nze obusente bwe mbadde ninawo twabukozeseza ne buggwawo. Nagenze ku dduuka kuba babadde bammanyi ne neewolayo akawunga. Kati akawunga ke tunywerako amazzi ne tufumba amazzi ne ngamba abaana munywe mulye ate tunaakola kiki ekiriwo. Naye kati simanyi gye bujja mu maaso tugenda kubeerawo tutya kubanga n'ezinaasasula akawunga ke neewoze sirina wazijja ate era ne ke neewoze bwe kaggwawo simanyi nti banaddamu ne bampola akalala kubanga era bammanja.
kwega embeera yo si nnungi n'akamu simanyi bwe tugenda kikola simanyi embeera yo ekalubye nnyo kubanga kati tukola mmere ya leero z'okoze z'olya byatusobedde dda okutwaliza awamu. Madam Irene, olowooza gavumenti singa ebadde egezezzaako okuba nga ebayamba yandibadde bakolera ki okulanga embeera eno ekyukamu? Gavumenti yandituyambye kati ng'engeri gye batannabagamba oba kati engeri nga gye baasibye ne kati waliwo abantu saawa zino okugezera nga nze tetusobola kwetuusaako kyakulya netandika okugabira abantu ebyokulya emmere ng'ensi endala era bwe zikola abantu ne tusobola okubeera abalamu kubanga era tubadde tusasula omusolo. Gavumenti ate era nesobola okulwanyisa obulwadde obwo mu bwangu ne butasobola ate kusaasaana mu bantu bonna. N'ekirala gavumenti ekirala yandibadde etuyamba ng'amasannyalaze ne babeera nga batandika abantu okugakozeseza obwereere kubanga era amasannyalaze gali wano, amazzi gavumenti yandibadde etuyambako ku ekyo. N'ekirala saawa zino kano ke kaseera gavumenti ke yandibadde etuyambirako okutudduukirira ffe ng'abantu ba wansi netuwa amasannyalaze netuwa amazzi kubanga pulezidenti waffe yennyini yatugamba tulina okunaaba engalo tunaabisa amazzi tetujja kunaabisa malusu. Kati amasannyalaze ne babeera nga bagatuwa amazzi nga bagatuwa ne batuwa ebyokukozesa ng'emmere ne bagabanga sabbuuni kubanga kati ne sabbuuni gwe tunaaba bamuseera tetusobola byetuusaako ffe ng'abantu ba wansi. Pulezidenti waffe yandibadde atuyamba ku ebyo kubanga kati embeera we bituuse etukaluubiridde nnyo. Nnyabo mbadde nsaba oba abalabi baffe obubakawo ndowooza obusembayo ndowooza oba ne basuubuzi banno abantu banno bwe mubadde mukola emirimu gino gye gimu ng'essaawa zino muli waka era nga mwenna kwega bibasobedde obawo obubaka oba obubagumya obuzaamu essuubi kuba obudde buno abantu beetaagira ddala essuubi kintu kikulu nnyo obudde buno eno kuba embeera gye tulimu mbi nnyo. Nyawo nandyagadde osibule ku balabi baffe obawe n'obubaka bwe obusembayo naddala bantu banno abo abakola emirimu egimu gye gimu ng'egigyo babeere kuba obudde buno beetaagira ddala essuubi kuba abantu abasinga baweddemu essuubi beetaaga omuntu okubazaamu ku maanyi kuba embeera gye tulimu essaawa zino mbi nnyo abantu embeera ebayisizza bubi nnyo. So obawo obubaka ndowooza n'abakulembeze bo essaawa zino bwe budde ndowooza oyogereko n'abantu be walonda obabuulire bye baakusuubiza essaawa zino eno obajjukize ebintu bye baakusuubiza nga banoonya akalulu nti buno bwe budde babeere nga babituukiriza. Nze kyenjogera eri bantu bannange be tukola nabo mu mirimu egitali gimu balina kuguma na kwekwasa Katonda. N'ekirala bw'oba nga oli eyo yonna gy'oli nga waliwo omuntu eyakava ebweru ng'omusuubira okuba nga ayinza okuba kale nga tabadde mu Uganda mwogereyo eri ab'obuyinza tusobole okutangira ku ekino ekirwadde obutasaasaana. N'abakulembeze baffe be twawa akalulu mu mukwano omungi tubasaba mutuyambe buno bwe budde obw'okutugasa bwe budde obw'okutuyamba mutuyambe mujja mutudduukirire kuba abantu ba wansi tetuli bulungi ssaawa zino kuba n'ekyokulya kyennyini kati tusigalidde kufa kuba tetulina wakujja kyakulya tetulina wakudda tetumanyi na kye tugenda kukola wabula mutuyambe abakulembeze baffe. Bye byange mukama wange. Tuyanza nnyo nyawo. Yes. Embeera yo bwetyo bwerimu Kampala ne mu Uganda okutwaliza awamu. Embeera abantu buli omu kati agikaabalulwe. Buli muntu waali buno bwe budde ndowooza yabagambira nti kaaba mpola kuba buli muntu waali embeera emunyiga. So buli muntu buno budde ndowooza gavumenti we yandiviriddeyo neodiza ku bantu omusolo guno bulijjo gwe batugamba gwe tusasula ku mulundi guno guleme kutuzimbira nguudo zokka
wabula gukolere ku bantu abantu leero balabe ku bintu ebiri physical. Omuntu ekintu kyakwatako abantu bawa amazzi batukubiriza okunaaba engalo naye ate omwezi guggwako singa olunaku lukya olw'enkya ne bajja omuntu ne bamusalako amazzi kitegeeza aba agenda naffe ate ebirwadde ebirala ennyo ebitalina coronavirus bajja ffe obukyafu abantu bagenda tuuka baffe enjala nga ne corona tannaba kubata. So buno obubaka nandyagadde bugende eri abakulembeze mugezeeko okuyamba abantu b'ebitundu byammwe. Yes. Abalungi abandaba Dambarige amanya gange tubadde Lungujja mu maka g'omukyala namuli Irene ng'era embeera gy'alimu mugitegedde embeera buli muntu kati emuyisiza ddala bubi naye ngamba siibula abalungi abandaba nyongera okubakubiriza twongere okunaaba engalo tukole buli kimu tugondere ebiragiro bino ebyatuteereddwako Yesu wadde bitunyiga naye ate era kino kyakutaasa bulamu so tosobola keera ku makya n'ogamba nti bagamba asiika obulamu tassa mukono so tulina okubeera nga twebeereramu ng'enjogera y'ennaku zino bweri kulaba nga ekirwadde kino ate kyekyongera claiminga bulamu bw'abantu baffe ng'olwedde bwe tulabye nga kikola mu mawanga amalala. N'ebigambo ebyo abalungi abandaba nandyagadde mbasiibule mbeebaza nnyo olw'okunfollowinga mwebale nnyo twagala mutubeereddewo mu mbeera yonna ne bwe baganye abantu okutambula era still mwe musobola okutambula ne mujja ku channel yange ne mundaba era mbeebaza nnyo olw'ekintu ekyo kye munkolera mwebale nnyo kumbeererawo mu mbeera eno gye tulimu nga buli omu yeetaaga munne so